abantu balamu batunyo ate tebagalika bwetunuulira emmere yange efuli yange afa sijja kubanga n'emmere ennema sijja bataata bange temwabbawo naye kati bagamba nti twabba n'abatuuze bange baabo baama bajja kubabuulira embeera gyendiseemu tebakyanziruukirira kubanga abaana battu bali balirasa tebajjanga kujja buli naku nga bafa muno bwe mbadde funa akamere bwe mbadde funa akasente simanyi naye pulezidenti gwensooka okuyita tawuliranga mutaasaffe n'abakoba nyabo minisita Mayanja bonna munange mujje Nabbanja mujje bwanya okukyalo Lukwanga ne bwe libuuliza wa Lukwanga mubi nnyo mubi tusibiddwako bano abayitibwa baddiira muno balinganga abayalulanga ebisaaniko Mayanja munange bwe mbayo waggulu nga mumpuliriza mujjeko mu Lukwanga tufuuse ekatiro Lukwanga afuuse akatiro sinze wano Kawembwe mugendako wali emitala wonna wafunga wano naye ngero se tutwala eryegi naye tewuliriza ffe abanaku ewuliriza basente maama Nabakoba maama Nabbanja tuwulira muyamba abanaku nze ni mukazi mukadde ndi mukazi wano bwe mundaba ndi mukazi mukadde bannange bwe mundaba sirinaako bwasirizi sirinaako naye munyambe muve waggulu eyo nga mujja okuyamba abanaku tubawulyawo ffensi zonna bulyegaabanaku enzita obutaate abana kasente nensabiriza ng'omuntu ayali talina kantu wano ne bwe nkuba enduulu teryadduukirira naye simanyi bannange bakama bange pulezidenti nawulya ku leediyo ng'ogaa nti oyamba abakadde naye mujje mutuyambe ekyalo kyaffe Lukwanga kifu nnyo wali emitala waliwo be babonyaabonyanga ffe waliwo obukadde bwange waliwo omujjajjange ejjo luli bazimbawo n'akayumba basula bazimba ne kakeesa mukadde takyasobola bannange Lukwanga mubi nnyo ero sibennyinga ebandibadde bataasa ffe nga ffe naye juuti aladisi yababuuza waki omukadde ono temuyambako ne mubudaabuda naye ate nga be bali mu lukwe bannange manyi kubanga ne kusaawa eno bwe mundaba bwe munkutte wano nyinza okuba nga munju sijja kusulamu nga bannumbye waliyo abakulembera akamada n'abo abalayu simanya radiyo yabo ababummula abo bali akawaffe esikali mu Lukwanga mbegase n'abeerosi abalinziruukiridde tebanziruukirirangako wabula badduukiridde nga bali abaddiira bazze be bayita abantu wano era n'okugaba wano olaba n'okugaba wano baŋŋambye abeerositu beebaze ne bagaba ekibanja kino mbunzi olw'okuba nali nadduka dda saaliwo wano ne bakola enkiiko zaabwe bannange ne bakola enkiiko zaabwe mbuno bajja kungoba ku kyalo abatuuze be bagenda okwogera nga babagoba abatuuze be bagamba nti temukuba enduulu era temudduukirirako ne ŋŋamba lwaki tebanziruukirira baŋŋamba guleedi wanu bwewagaana bagenda kunkolera tu abaana bange waliwo nti akawala ke kabalemesezza wano sikimanyi lwaki nakola ki kwerosi erositu ejja etandika okuwa abantu ab'ennyonyi baali baliruuyiwo okujja wano bataata bwe ŋŋenda okubuuzaako nti bannange wano waliwo abafu baabwe nga bayomba nga baŋŋamba toddamu kwogera kyenjagala okumanya bakama bange abapulezidenti yajja ab'amagye bawummula bonna babeera ku ffe omwana wange bamunona mu nju nze bampambira mu kkubo ne ŋŋenda essente mu omukadde bwe mulaba nze bo be babakwata tebasula nayo abazze okwonoona tebabakwata bakwata nze bubi bannange n'abatuuze bange baaba abamu abaliwo boogera amazima bwe mbanga wano nabbawo bubbi baab'ekika kyange be bajja wano nga babagamba mpanga bapange sibange ne bwe nakubako ku simu
nga juzi batulumbye ekiro sawa 11 balumba abaana bange nze juzi ne batulumba ne tweggalira bwali wasande bisomama ne bibeera wali ebweru nga bayinza okupima nga baleese ebipima nga bagamba senga kakadde kano tukalabyeko n'ebizimbe mujja kubirabawo badde basima ne bagamba bazze kuzimba kijja ekijja bakizimba batya ab'ennyonyi bazimbe batuzimbira ekijja maama ndabye kubanga abafu bange be bantuuza wano bataata bange bebazenga bange bantuuza sigamba nti bo nabandetera bambega bonna bali wano maama. Olina emyaka emeka gye nze nnina emyaka ngenda mu 82 naye nkyali mu 80 nga kino kya kitange yakifuna nga kojja waabwe akibawadde kojja waabwe yawa abaana 2 ab'obulenzi bakulya wa kojja waabwe si waffe oludda olwabajjajja obukazi obusajja naye obwoludda olukazi ne bajja ne bazimba wano ab'ennyonyi babuulira bantu nti kaali bwe kati akalema akatasobola nakola yeeyolezanga engoye yanoganga emmwanyi yawanga n'obusuulu oyo gwe babala nti yali mubi nti omukyala mwanyina abazaala ye yali akolerawo wano. Olwo bano ababanja bajja batya? Bajja lwajjajjaabwe omukazi azaala nnyabwe omunnyabwe wa mmamba ate ono bannyonyi owulira nga senga awo bwazaala abaana ne baddamu ne bazaala kakati be bazze wano ebuko ku buko maama buno bali wano oli senga w'abataata ye yasookawo eri obalaba nekuddako ono ne bagamba nti yabazaala senga waffe nagawo owulidde nekuddako taata ono salama ono zaleeti nzera oli mwana naye bamuyita muntu mukulu naye mbonedde wano kubanga n'ekiro tusobola kubunkeeke olaba tetusula mu nju nekusaawa eno babadde wano baagala kusala miti obwedde emmotoka ziyita buyisi bakamada bakifwensi bonna bakamada naddala akamada yasingira ddala okuzooka wano nti yakulembera abaddiira tuyina abasirikale bano abaawumula babatuleetera nti nawuli neyeyita nti mukulu bambadde amagye owulira waliwo mwana wattu senga azze yandibabuulidde nabisibuulibwa jangu oyo bali kukutta baagala kunzita nveewo wano batwale nga tewakyali muntu ali wano nga batwala butwazi nga bebazze ne basaawa ne beepimirako owulidde nsooka ogendeeri kaakati ndi bubi nnyo kubanga njagala buyambi sirina bankuuma bangobako ki bangobako abantu bange bonna abali ku kyalo tunyina musomesa wange ye yali annyamba naye bamukwata naye aziira ku nsiko omwana wange oyo omuwala gwe mulaba bwe tusula mu nju naye bamuteeka ne batugoba awaka era ne kusawo eno muyise bwisajje nga bamugamba nti bw'atavaawo tumujja kumutta yalemesezza omukadde okutwala ekibanja wano obwebwo bwonna bw'obulaba bajja kubuulira n'ekiro twali tudduse wano awaka ne balumba abaana abo ekiro ne babaguzaawo essaawa 11 mbuggulawo mutuyonya jjajjammwe kubanga sirina emmere gye mulabaawo emikwano be bampa nendi akawunga atampadde netusuula abaana bange okuva mu mwaka guli abazzukulu bange abo tebakyasoma taata tebakyasoma boolabaabo subanga sirina wenzija muno mwenna jjanga obulagala neŋŋamba nti kaŋŋende nga nsalayo nsalayo bakaba bange ntuulya n'amaanyi sirina kubanga wendaba emmere yange n'emirundi 5 ng'abaana abakuno nabo bayimbye kuno basoweedi
sijja kumuddaja Soweedi naye yembeka yange yambeka nga bankwata ng'ate muliraanwa wange maama buli omu yenna takyanjagala n'ab'emiriraano nga bano bataata bange ne basenga bange sibbangawo bubbi nga be baŋŋamba n'abeerosi abeerosi baŋŋamba mbuni wano bandeetawo buleesi ze bammanyi kyokka nga mazewo ebbanga ddene nnyo bannange muntu wange yenna wakuno buli muntu wange abajjanjula okulya bagenda bagenda njukunju nabagamba nti bannange temuddamu okuba enduulu simanyi oba wali constitution egaana okukuba enduulu maama nze simanyi kyengenda kuba ani yakugana okuba enduulu abasirikale bajja wano n'abaddiira baabwe bana baddiira abajja kuno n'abakamada ne Jamiru ne Meme RDU eyo liwali mu Lukwanga wali akapoliisi era olumu bajja bambadde n'ebyambalo ne bagamba nti ffe ne bw'onoogenda wa teri yajja kutusinga era tulina abakulu tulina n'emmundu ffe tusobola okubajjawo naye munnange tusula bubi ffe n'abaana bafunge bano bensula nabo nze Nakabungo Betty nga ni muwala wa Badesta Semitego era wano mbaddewo okumala emyaka 50 nga mbeera mu kibanja kyange kino taata wange bwe yafa nenfuna omugabo gwange ab'ekika ne bantwala kw'embuga ne bannyanjulayo nempa obusuulu bwange bulungi n'ekkanzu naye okuva emyaka egyo gyonna gye mundaba bataata sifunangako muntu amanja era yadde okujja okulima ku bijja bino bye mulaba bino byonna ebyo abataata bajjajja bange 225 bajja okugamba nti baagala wano nti waabwe waliwo jjajjaabwe yaziikibwa jjajjaabwe Wankima ate nga afiibwa abamanja bannyonyi bayise mu Mamba ne tubabuuza ki ekibaleeta wano nga nze nkuumye okuva emyaka gyonna temukoolangako teguli nnimiro bataata bansibye famire yange yonna bagibonyaabonyeza ne bagisiba ne batuuka okuŋŋamba nti tuva muki tuva awaka wano tewabangawo n'omu akuba enduulu abo boolaba abadduukirize bafe ab'emiriraano taata wange ndi bubi nnyo kubanga sikyalina mmere abazzukulu bange buubwe bwe mulaba n'ekirala ekito kyemulese wali kyekibadde kikuuma nga bangobyawo wane wa kitange nga baŋŋamba nti jjajja wange yawa wano omwanyina jjajja muzzukulu wa jjajja Mukoota bwe yagenda okuwa bujuzi bamugamba nti ye chacha yawungawunga naye nga wali kumpi asobola jjajja owaffe ye yawa Badesta ne Matayo ngawa abaana abalenzi kakati ne baviira ku kibanja kakati bagenda okubaga ekibanja ne batandika ne bakitongoza nga bw'omanya ebibanja ddabutwale kuva kuno kutuuka wa kyalo Kiramba Badesta n'atongoza ekibanja n'atandika okukiweerera busuulu kakati ku busuulu Badesta bw'afudde abasee baddewo nga bamujjanjaba ono oyo Nakabungo nga bali ku Badesta kati Jamiru gye yava afuna obuyinza obujjokkaanya ekibanja kya Badesta situkimanyi naffe tukyebuuza bwebuuza naye ng'ekibanja waawa Matayo ono jjajja ali wa jjajja era jjajja oyo oli emwanyi bamuziika wano amalalo wali weegadde nayamuwa bwali awo kati ono akaayana kwegamba alina akakwate ku kugabana awantu awo bajja ne bakulira ne bukojja manya ne babazaayo ne bukojja waabwe naye tikitegeeza nti ekibanja kyabajjamiiru bali bannyonyi bano Bankima ate ab'Enkima ojja otya n'ogamba ku kibanja tinze kuzimba nnyumba ya Nankani ye ku kijja gwe naayo kati olina obukojjaawo ne maama wo gyali naye oyinza otya okugenda wa maama wo n'okayanirayo Nankani okitegeera miiru alaga omufu owe gwe yaziikawo wano mu b'Enkima nti ono ye mufu wange gwe namuziikawo wuuno otegedde aleete ne busuulu bw'abadde aweerya ku kibanja ekyo emyaka ekibanja ekyo kasooka babeerawo
Busulu kati yatunda ekibanja n'abaami bennyini gyowa Busulu yakugaa nti Busulu aluwa kati Jamiru aleete Busulu we nabano muzukulu baleete Busulu waabwe gubaweerako ekibanja kwega talinawo omuntu gwe yaziikawo ate alinawo Sebo cameraman fe ku kyalo kuno tuli ku bunkenke kubanga nze emyaka gyendimu 5 nga mukaaga nali sirabangako amajenga gakugamba nti tokubandulu ero singe kugamba nti tokubandulu toddukirira wa kyalo naye kino ekyalo kyatususeeko muliraanwa waffe abadde nga ajja atemerwa emmere emirundi egiwera naye nga ero si eri wali tebalinnyayo naye bali ababbi bwe bajja bo bajja mangu ne bakola ki ne babayamba kati waliwo chairperson bamuyita Nakalema binanyini kyalo kino naye talinnyangayoko waliwo gundi defense ye yajjako wano lumu bwe bamukwatira wano bamutwala yene ebintu n'abivaamu talinnyangawo naye ate ababbi bwe baba bwe bali bo balinnyawo kakati fe kyetusaba gavumenti etuze abantu bano babiri mwami Jamiru ne mama Nakabunga nga aba family basooke bategeeragane bwe bana bazuule ekituufu okusinga babuloka okwegatta mu nsonga ezo kubanga babuloka balabika nga be baleese ensonga eno okusajjuka nnyo ate sirabangako muntu azze kusaba kintu ku bukojja ate nojjango maze n'okutunda kubanga Jamiru yajja ku bukojja okusaba naye ate bwe yatuuka yajja already ne babuloka nga amaze okugamba nti yatunze otunda otya kyotagula ekirala tubadde tunyumiriza nnyo mu security yaffe naye security yaffe kati bana bagikozesa batandise ogyonoona nze mbadde maze emyaka 4 sirabangako ba security nga bakola ki bakola emivuyo naye kakati ku ssaawa zino batisa abantu kati waliwo akakoosi k'abapiero yiyo abapiero yiyo batugamba tetukuba nduulu ate tetugira ki tetuddukirira nduulu kakati musobola okuyiika nakati bwendabikako mu kamerayo enkya nyinza obutasulawo bajja kunnona waliwo abajeri abanyankole ba veterani batambula nabo beyita basirikale bajja ne bayoola abantu naawe omukozi bamuyoolako bamuwambako ng'ava mu kereziya ne bamutwala ne bamusiba ennaku 3 kyokka bwe bakwata bano abatema ebintu bye bo tebasulayo bagamba mbu bakadde tebasobola kusula mu kkomera kakati ne tusoberwa naye gwe kikwatako Nabakooba Mayanja Nabbanja oba oli awo ne pulezidenti w'eggwanga Maama Mere Babalanda eriyo ne Sister Grace atwala ba RDC kubanga RDC je yasindise wano assistant we naye assistant we yagambye bamusindise kugabanya ttaka ate nga babadde bagambye nti baze kuteesa kakati bitusobedde naye kirumanyi okutunuulira muliraanwa awo nga bamutulugunya naye gwe n'osirika. Erinnya lyange nze Bisasu Moses ndi neddira Nkima mukadde Beti gwe batawaanya senga wa kitange era jjajjange wano waali ebyafaayo biraga nti waba kitaabwe Batesta Semitego ne Matayo Kibalama kyakusaalirwa nti ekibanga kino wetuyimiridde nga kivudde mu baamafumbe abaawa abaana baabwe abalenzi kiwezezza emyaka egisukka mu 2 nga tewabeerawo nga wombulubujju yonna ku kibanja kino kyakusaalirwa nti obukulembeze bw'ero si 1 yalukwanga n'ero si 2 Semwanga ne Nakalema abantu abo ba mitima mibi era tebasaana kubeera bakulembeze. Ssentebe w'ero si 2 Kibalama agamba alina n'ensala y'omusango nga tawulirizangako na mukadde
beekobanye n'abaluvu abaagala okufuna ssente banyigirize omukadde. Ekibanja kino era bw'otunula LC eyo beetaagana kukwata bassemwanga. Ssemwanga yakwatagana n'omusika ng'akakasa kubanga omusika yalina busuulu bw'ekibanja kino. Naye ng'omukadde ono Betty gwabuwa n'agenda n'asasulayo mu bannannyini ttaka obusukka myaka 10 busuulu. Ssemwanga n'akwatagana n'omusika, omusika n'atundako ekitundu. Omusika bw'atundako ekitundu tutuulanga famire ne tugamba naye abaana baabali abakyali abalamu kyekiseera nabo bafune ekyabwe ekyobwebange. Jjajja Betty ali wano mu Lukwanga n'afuna ekitundu kye. Munne ali Emityana naye n'afuna ekitundu kye ye n'akitunda. Jjajja n'asigala wano. Ne tusigazaawo ffenna ekitugatta ekyekijja kyakusaalirwa nti Ssemwanga ne mukya Nakalema abaaliwo nga bakola endagaano ey'okukkaanya mu lukiiko ne batukulemberamu n'omukadde ono agende bamwanjuleyo ewa nnannyini ttaka kubanga n'omukadde naye kati alina busuulu bwe ku kibanja kino. Ate yasasula ekkanzu ate n'asasula ne busuulu. Abantu abazze okkaayana mukadde ono bamuyigganyiza nnyo. Takyasula mu nnyumba, alina obuzzukulu buto busula wabweru, oba oliawo nga akubidde essimu nasuze wabweru. Naye ekubira enduulu ewa Ladisi. Ng'ekimututteyo kukoma ku bantu bano abamuyigganya. Iru bannakibuuka olwo nga bo baagenda dda mu kkooti era omusango gye guli mu kkooti era omukadde agenda mu kkooti nga bagamba nti n'ebyobusika bya maama waabwe Namutebi omukadde ono yabibulankanya. Omukadde abadde muwulize eri kkooti nga tulinda baleeta obujulizi nti wano wa Namutebi. Namutebi alinawo omugabo. Omukadde omusango musinge tumuliirireko. Nekyakusaalirwa ng'abaatwala omusango mu nnaku 2 nga bazze wano akwanga Ladisi yasindise wano omumyuka we ne bajja balabe embeera eriwo. Naye Ladisi omumyuka we yazze n'abapunta. Kati weewuunya nga talina na bbaluwa ya district staff surveyor emukkiriza okupunta kino. Najja mu kuteeseganya okwokumanya okulaba ani mutuufu n'alagira nti ffe tuzze kupima bupimi. Era ffe abamu baatugobye mu lukiiko ne tugamba katugende amagezi gaffe n'okumanya kulabeka kukomye. Naye twagala okusaba ab'obuyinza bonna bwe banga bajjamiiru bamba bakakasa nti wano balinawo omugabo nga bannyonyi kubanga kino ekibanja ky'abankima abaakiwa ab'enkima. Omukadde Gladys akyaliwo Jida gwe bagamba nti yawunga akyali mulamu. Beekutte ku bavubuka ab'omulembe guno Bassennoga be bagamba nti ffe tujjukira be twawa. Twagala kusaba Kiraalire yazaala abaana 5. Yazaala Batista, n'azaala Kibalama, n'azaala Nagawa, Navuga, Nakami. Abawala 3 n'abalenzi bameka 2. Abawala abalala nabo baazaala. Lwaki aboono omu be balowooza nti be balina okufuna wano ng'abalala nabo bakyali balamu, abazzukulu bakyali balamu? Lwaki bo bagamba nti ebyo ebintu bya bajjajjaffe ffe tutulinayo mugabo? Twagala okuwa amagezi Jamiru ate atunze Kamada ne Kamada bloka Jamiru nti agende afuna omugabo ewaabwe mubengeye mubennyonyi. Agende afuna omugabo ewa maama we Mbemmamba. Jjajjaawe gye yafumbirwa naye agenda afuna omuki kubanga maama we gye yafiira mu bufumbo teyanobako. Kikiswaza n'okuswaza nti olwaliro maama we nga yafa mukazi mukulu mukadde teyasenvulako bigere kujja wano kugamba nti wano ninawo omugabo. Era yawuliziganyanga bulungi n'abaliwo ng'era yamanyi eno talinayo mugabo. Naye kikwasa ensonyi
Jamiru ali myaka gy'osobola okugamba nti nno mu 75 meka yandibadde yeekoledde naye omusajja ayagala kubba buki bubbi. Tusaba bagoberere amateeka nga bwe bakkiriza nti bagenda mu kkooti, omukadde agende mu kkooti, kkooti bw'eneegutusinza omukadde tunaamuyamba ne tumuliirirako. Naye ebyokujja omukadde nga buli kaseera asula wabweru nga n'abaali muyambye otunulya ssentebe w'ekyalo kino ne ssentebe w'Erosittu nga bafera abawedde emirimu badiringa n'ababulooka. Waliwo omusajja omu eyazze ng'ayono n'ekitiibwa kya PRU nti nze ndi wa PRU era nze ntabaganya. Omulala yeeyita retired captain. Twagala kusaba bagoberere amateeka. Bino ebyokusaawa ebintu omukadde mwanyize zonna baazisaawa. Omukadde yawa abadde emisango gye buli wagezaako bagigoberere ate tebaagala gikola ki gigoberera. Yali ky'ofiisa wano abala ebintu yabibala era lipooti n'ekola ki n'ekolebwa. Buli omu twagala afuna obwenkanya. Nagawa waddembe okufuna ku bintu bya kiraalire kubanga yali kitaawe. Nagawa tasobola kufuna ku bya bugagga bya mwannyina. Abalina okubifunako be baana ba mwannyina. Bwe baati baliwo abazzukulu abatambulira mu luki mu lusoolu. Naye tosobola genda mu kika kirala ab'ennyonyi ab'emmamba ate bajje basabe ebyenkima. Tusaba abavunaanyizibwa omukadde ono ayambibwe afune obwenkanya kubanga mu myaka gye 8 kati gy'alina ng'asula wabweru naye ng'ekino ekimusuza wabweru lwakuba abantu abaluvu. Nze Nanteza Aneti muwala wa mukadde ono mukyala Nakabungo Betty abeeyita bannannyini wano Jamiru Nakibuuka ne Mmeeme bave wa mwami Ssemwanga ne bajja n'ekibaluwa mbu wano waabwe sima bagende bateeseze eri ne bajja ne baleeta babulooka bonna bakamadabani ne bajja ne basaawa kino ekisiko naye nga mwami Ssemwanga Nakalema ne Diipa Defense bamanyi buli kimu nti mukadde yabadde wano. Naye saawa zino mukadde bamuwamba ne bamutwala Ssentema babulooka bonna aba PRU abamu bava ekirandi b'e Masanafu beegatta ne poliisi y'e Bukasa poliisi y'e Wakiso waliwo neibe yatuleetera kanso omwami Kalugaba Julius bwe yamala okubba maama ng'amutunzizzaako kapoloti kaakali wali n'asinga yabbye ne ssente abalanga bamusondedde n'atwala obukadde 9 ne yeefuula adda ku kibinja ky'abaguruupu bali akayumba akaakaako mwe basibuka era mwe bakuŋŋaanira. Omwami Soweedi ali awo beegatta ne babulooka bonna nga bwe bali. Nze bampamba ne manzija mu nnyumba abasirikale b'e Bukasa nga balina emmundu ne baŋŋamba nze mbalemesezza wano bajja kumala kunzijawo. Era ne ssaawa zino ni mu dduka leero nsula wano enkya n'ensulayo mu nsiko olwala n'embulamu kati abaana basigala mu nnyumba ne bajja ne babakonkona ekiro ne bankula ne baŋŋamba maama bazza ssaawa 11 ne batukonkona naye bakabira ne mu siiringi nti akawala ako tukaagala katulemesezza wano naye ffe tulina kye twabakola. Naye lwaki Erosittu ne Erosittu esalawo etya n'egaba ekibanja ekitali kyabwe naye nga bamanyi ensonga zino. Nze mpeza emyaka 3 nkulidde wano ku kibanja kuno nakula maama ono aliwo ono maama Salama n'oli maama Naabayegu nga ne maama waali kuba nze aliddwa ndi wano era ne ngala enfumbira n'enkomawo naye neewuunya poliisi y'e Bukasa DPC w'e Wakiso okuba nga yenyigidde mu nsonga zino n'ogattako omukyala bamuyita Ajati mu luumu 10 Ajati Aisha be basinga okwenyigira mu kikoosi kino ne bajja n'ab'amagye bajja n'emmundu batugamba bo bajja kutujjawo ffe tulina emmundu tulina amaanyi bo balina order from above. Ogambe bewerera babulooka batwewerera nga balina abasirikale. Olaba aba PRU kuliko omwami Kategaya Afande Dennis kuliko omulala mannya sigamanyi naye bo mu face mbamanyi. Bajja waliwo n'omwami yatugamba mbuje ye Kano Kabanda baawummula bajja kulwanirira batuuze naye bwe bajja baŋŋamba gwe nkwetaaga nteekwa okujjawo onnemesezza era obwedda bajja wano bwe banneewera baze ne bakifeesi bajja n'abamajambiya bajja n'emiggo n'ebiso ne mwesibira mu nnyumba poliisi ne tuzikubira poliisi y'e Bukasa yo tetawaana ejjako amasimu. DPC twamukubira yatugamba ensonga zeeyo zantama temuddamu kunkubira ne tugenda ne tuloopewa RPC n'agamba DPC amuwa olunaku bajje yamugamba nze ensonga zeeyo nazivaamu sisobola zigendamu era tebankubiranga essimu naye ng'ekikoosi kivaawo kitulaba wali akayumba ako balaba n'abali emabega be bamu ku kikoosi ekisaawa emmere wano be bamu abasiba sseŋŋenge be bamu ekikoosi ekijja nga kitubega era akayumba ako omwami gwe bayita Soweedi
yakulembera ekikoosi ekyo era obwedda yaliwo yatubega ne Kamada bwe buzibu bwe tulina mu nsi muno. Kamada yatandika ku ttaka lino mbu yataddemu ssente ze nnyingi nnyo tayagala zifiireyo. Awo n'alaba nga bimulemye n'agattawo babbulooka n'agamba kati nze alina okumpa amazzi gyewo. Bakola ebikwekweto batusibye batuggyeyo batadde wali ennyumba ne bbulooka kati mbu baagala tuggulako mbu bakolewo kye bakola. Bamale batugende mbu tukoze malicious damage. Emisango giremedde ku poliisi y'e Wakiso. Ziri ensonga fayiro eziwera n'omunaana zituddeeyo tebazitambuza zo z'abalema. Abapoliisi abamu baneensaba bazira mutuyambe mudduukire maama wange mukyala Nakabungo takyalina gwali naye asula bweru talina mugamba abatuuze bonna bajja omu ku omu nti gwosinga okkuba enduulu. Tusaba abaama buli gwe kikwatako pulezidenti mama Nabakooba tusaba otuyambe omukadde wuuyo talina baana nze nasigalawo omu abala bonna abaana bonna baafa abazzukulu baabwe yabalina ono omulema yasula mu nnyumba n'abo obwana obuto obwo yabusuza emyezi tumaze omwezi mulamba bweru nga yasula nabo ne twakubira enduulu era bw'okuba amasimu eyo yonna waggulu bagamanyi. Mukyala Nakabungo tusaba bamutaase bannaye tweyanziza nnyo tweyanzi. Era de basuze. Era de jajja. Je tuli nnyabo.